ekirowoozo kikyusa Winnie Wamami omujja mu TikTok omulete mu ndongo okijjawo. Maybe like Ava Taliwo in business. She's worked with somebody else. I also have to continue my legacy on my business. I'll be like, hey, let me pull her off. Again. Hey. Anze yasoko mugani mugamba naye kimanyi wayimba bulungi wali twandizeemuko. She'll be like, really? He'll be like, yeah, you really sound good. You have a great voice. I know those are man that doing you sing abayimbi bangi. Let's get like kwogera mannya ngate liri unique. Ngate abayimbi bangi. Ngate yefana ngate yefana no. She's unique. Yeah, unique mungeri. Biso banga biri unique sibe bisinga but yali unique. Yeah. Na this idea bibera bisinga. Cause that was kyetwagala. Era bali unique nsironda batali era ogenda lwawusanga ava omulala yadda amufaanana yadda ayimbanga ye yadda akola ekizibu ajja bbaayo bwatyo ng'aliyo yekka. Naawe endongo togikubye nnyo nayo kati obadde okyagitwaliriza ng'ovudde mu kuwandiika bw'owandiikidde okoze signature and people have been appreciating taakizo kati otandise osayininga abayimbi. Ntandika dda ssebo okusayininga abayimbi ddako bwatandika ddi banga liweze tukoze ne Ava tukoze ne Vianney. Yes, before Vigundi Ava, Gatuna signing Ava walinyo, you made Carol Kasita come on scene. By God. Yes, Tazio. Ulimba wandozo lwatwala Vinka Musonnet was go Rwandika. Reatwala. Era lwiba lwamutwala, ulimba reatwala Musone go Rwandika. Nyimba nyingi z'owandiise. With this new move gye wakoze okusayininga abayimbi abawerako omulundi gumu. Si bawerako. Bawerako mu basukka momu. Sebo. Era baba bawerako. Kasayinga kisukka mu kimu kiba kiti. But there is a main focus. Yeah. Main focus. Kiki ogoba? Legacy, business. Ebintu bibiri. We were saying Winnie Wamami. Words came on street. Batandika bivaayo nti wabiwulira naawe. Bajeze nze ngawo manze ndi introvert ntera bera mu bituli byange. Era mu bituli ebyo waliwo akagwayoko. Ndwawo kubifuna. Words came ne bagamba okikoze oli ku panic because Ava yagenze what and bitunde bitandika ovaayo like bingi. Lwaki Ava she ali ku panic? Okugenda. Okugenda. Ate yagenda. Ebigambo byawe. We decided on it. So agenda kumba amaanyi abatusinga. It was a partnership. Or it still is. Though TNS of course to the largest. Akola ne TNS. So sawa yona akomawo. Russia atakomawo. Ekigambo yagenda n'okugamba nti noba mwafuna entegeragana mu business endala kyanjawulo. Okugenda is to rebel. N'osalawo n'okola ki neweeyawula si we kyali twategeragana and that is okay. Yeah. Era si ensonga Winnie ye nga ye mulala n'oli ye nga ye n'oli mulala. Winnie ayimba mu birala n'oli ayimba mu birala buli omu ayimba bibye. Buli omu alabika bibye. Buli omu alina abawagizi be. Kyekyo. Olina abawala babiri olina Winnie olina ne Carol. Abawala babeera emotional walaba ng'oli ku side eno ng'agiramu onooba controlling otya abawala ababiri ne emotions. Nsuga zaako atalina emotions nyingi.
oli omuteekawo omulala aba agenda wala kiba kyakwetereza so balina okwetereza sigamba nti nno Winnie is not my child. She's my friend. Carol is not my child. She's a friend. She's a business partner. So tewalina kiba kiba kibaawo oyo aba wa mutima mubi sirina buzibu mu ekyo kati gwe ng'omuntu ogenda bagabanya otya kubeera nga babeera contented kuba kiri kiwa kya buntu ogenda bagabanya okubanga contentment is within your chest. If you don't have it, you will not have it. Even if I do more for you, you will not find it appealing. Naye mbanga mino gwe kankuwa ennyimba bbiri olina emuwalumu era ogenda kugamba nti nno ate gwe lw'omuwadde lwe lw'amaanyi naye olabira nti nno ffe tukola bukozi guli guba mukisa newe mba nsoosezaayo ggwe era ojagamba kati lwaki oto osembezaayo oyitegeeza akakodyo akasembayo gwe wadde okaterekedde omusoosa nti omusoosezaayo so ekiba mu mutima gwe yaba alina okusalawo sina buzibu siremeza ku muntu tutandike ne Carol Skies omujjawa mwesanga wa for this part Carol namusanga ne DJ LL Chali wange I actually ayagala tukole collaboration bichi then we sat and talked and she needed more help than just that. I'd be like, we can partner, we can also call Ganella Voice let's say again, which is a company that's not only me. There's a lot of people. Is she willing to work with because the of signing omuntu tubalabye ko baba signing within no minute mubagira olabanga anatambulira ku pesi gyotambulira simanyi neze binkwata kongo egambye kola byange ekirowoozo ekikyusa Winnie Wamami omujja mu TikTok omulete mu ndongo kijjawo kijja kuye kubanga yali yayimbako dda yali yayimba. She has a song you go to YouTube, 83 months old. And she sang really good. Though Rimba Rokaradi Nzenganze, Rota Sala over Saturday Ride Bulamko. So, in a bit like Ava Talio in business, she's worked with somebody else. I also have to continue my legacy on my business. I'll be like, hey, let me pull her off. Say, hey. And they are so come she'll be like, really? He'll be like, yeah, you really sound good. You have a great voice. I know those are man that doing you sing like in the bunch. Let's get a program and got it unique. Got a fan, eh? Got a fan, no? She's unique. Yeah, unique mongeri. This old bang a very unique baby singer, but I are unique. Now this idea I baby singer. Because I was Chechuaga. Era bali unique nsironda batali era ogenda lwawusanga ava omulala yadde amufaanana yadde ayimbanga ye yadde akola ekizibu ajja bbaayo bwakyo ng'aliyo yekka Vian music yo ogenda mu lwawusanga eddoboozi ya Vian terifaanagana abaana bangi bayimba obwo obuyimba ne bafaanaganya amaloboozi erya Vian terisobola bafaanana. Yep. Winnie Wamami ogenda mukola otya okulaba nti coming in a serious business because omanyi ebintu bya TikTok biba byakuzannyamu. Winnie, first of all, she's disciplined. Chakubiri, she loves the career, the music career. Chakusatu, she likes it even more than I. Like she's so attached to it. It's her dream. She wants it to come true, so she will have to abide by whatever has to be done. Era ye also mugamba Winnie kineno na chikola kale kankole kaneno last kale yeah, and she diverts to call you before she does anything like in the line. So muyimbi wakabi because munkomera na choka magazine atya Katonda and she believes in herself. I just really respectful. I respecting her. So oluusi just bajja muvuga mu speed abaana bavuganga speed ayogere nga waayogedde oluusi nenze nga mumanyi tereko ku Vian
Vian Music. Tano wange. Tano wo. Muyimbi wange ate. Abisamu eggaali ne Vian. Nze no nanyiiga. Ng'eggaali njirabe tuyita mu buyisi. Ate babaawo ekyokola. Omuntu wakola ekintu ky'omuleka. Era naleka ekyola asakubira na ssimu. Naye asijja kukuba. Ate olina bwe wambuuza nagamba abijja tereera. Nayogera naye n'ategeera koza obuzibu yabulina ku Winnie. Winnie oyo Winnie awusi biki. Ekyasinga omuluma ng'agamba kasita Abapisi yavuddewo n'amanya nti kakati ye muyimbi ategera okulaba nga omukubyeko Winnie. Naye takiraba nti Winnie mulala naye mulala. Ye yali takiraba ng'alabira ddala nga gwe agenda omufula second option. Sinakindi obutamufaako. No. Kati nno tubeera katugeze tulina omukazi. Fena nga tumwagala. Nga tumwagala teri yali willing kumuta. Buli omu azannya paati ye. Osanga akulebedde ngadde mabega. Kusinziira ku paati wezanyira. Those artists are in labels, like big labels like Swang 7. Naye omuyimbi naye nabye yeekolera okweyongerako. That's how it be. So kirina kubeera mu mutwe. Tugenda kulaba kuntwala omuyimbi ono agulirira amawulire omuyimbi naye ekyakola ye business ye. Gwe si kyoyagala tokikiriza mukola gwe kirina okukolera. So Vian yakitegeera nti ye Vian ne Winnie ye Winnie. Oli musayininga abayimbi unveiling yaddi kuba abantu balina okumanya nti kati abayimbi bwe bati be balina emudra baleme biwulira bulizi mu ngalo. Unveiling asooke tukikole mu nnyimba mu hit. Tayoga Winnie yakubye dda hit. Yakubye. Omwana yakoze statement n'agamba singa omwaka guno gugwako nga Winnie wa mami atopinze nga bookings azifuna ogenda okuba olinako side gy'olaze nti tebalina maanyi akatiba gwe wakalina. God forbid. God forbid. Abantu bange. Naye bwe omajja kukola bibi ate nga kigenda bbeera it will not be a year. Agenda tandika okukola myezi 2 inshallah mwezi gumu inshallah. Bookings zina wazitandise okujja. Sure. Ebyesi tobimanyi. Ne kati waliwo abaagala omubugenda tugamba mulindeeko. Ebya stage tebapapye. Omuntu amanya ekiriko mu byo kigenda bba. Muganda wange balira kubumeka. Nze naliko buuza ani ono ya little puzzle. No, ayina nyingi. Naye kye ngamba mubuuza akayimba ke geno ogule mmotoka yakufunirako esente mmeka. Kale kasaba azirya. Bandiridde empewo. Kalifaganaga ndabirawa mama kasoze ane sente zeyalira okwo. Olaba ono yayimba olinkyawalako Buba ajja kalenda yagala nga gwakayimba akamuto tutawaanya. Ajja abazze kalenda lwaki ajja kalenda agende gye bamwagala. Togenda we batakwagala please. Ate kalowoozo kagenda eri bannange basita baffe bambi try to respect yourself. Keep away from where you're not valued. Ogenda mu kifo nga bagenda kulwanyisa osange n'ayimiridde ebbali ng'agenda kwagala vaawo gwe wakuba endongo teka bakuyita oyimbe kuba tolina eriko ginoonye w'ojja mu pate n'ojja mu bantu tegeera nti oli omu ku bo tovimba bakoona engato ne bagirinnya tolwana. That's how it comes about. Togenda mu mazina ga nkima gwe oyingira mu bbala eyo ng'olina oluyimba lwo ng'era ozeyimba respect egenda bbeerawo. DJ waba yeyakuyise respect egenda bbeerawo agenda bakweyawuza. Naye ogenda ebiyo okucakala obucakazi ogenda sanga ekisajja nakyo kirina dda kikwate n'ekabina ng'oli mukyala okuba enduulu Winnie nakwagala dda. Olope Winnie wabimugambye bafani tebalina respect. Ategeera nnyo omwana ajja kujja mu kkubo oluyi kabina anyiige noni kuyimba ku mulembe. Kale omwana bamunoonya nnyo
alo chichakoyo man chichakoyo chisata nga tebaagala kuyimba kwokka ngawo manyi naye just era ngawo naye yerimu ate naffe tumulimu. ogenda kuba olina omulimu munene nnyo Mudra, oyinza okwesanga nga production eyiyo gwe ng'omuntu ng'omuyimbi ng'esseemuko kizibu nti olina okulaba nti bali bambuka, olina okulaba nti bafunira ennyimba, olina okulaba nti promotion yaabwe, kitegeeza nti obudde ogenda kubwawulamu okusinziira ku bubwo. Oh, that's kizibu nnyo. We have managers. I didn't say, like I said, I'm just part of La Voice. I'm not La Voice. Yes, we are many people. Tuli banji, ba manager banji. We still affiliated to Masrob. Yeah. As me. Ingabwe. Yeah. Singa. Company taina we mkwatira kwa the Masrob. Yeah. Okay. Awagundi agenda of okulaba nti ba ghetto gundi to search gye twaliko. It's coming back, yes. Oba mwe twajja wini. Wana yangambe mwana wa ghetto. Wa ghetto yawe ebimu ku nsonga lwaki kyekyo. So eguli ekoma the campaign. Very soon. Next month. Tuddamu. Lwakuba ku luno tugenda kikola koa. Like twasazeewo ndowooza tuleme kukola kutalaga eye. Yeah. Ndowooza bonna bajje wamu. Tujje wamu. We get 2 days or 3. Kikole mulonde ba winners. Yes. Abo nabo bajja kwegatta ku gundi ku house. Kisinziira essanyu lye tuba tufunye. Masrob yali yayagalayo. Kati nze nange bannyambako. Yes. Tana kijjo osimbira abayimbi bo kuba omuyali amayuse nga media agiyingizza kibuli ya yogera bina yogera biri. Abayimbi tebabasibira ntanda abantu bakulu bategeera. Naye omuntu yenna kye nsobola omugamba loyalty is to a good cause and loyalty is better for you than for anybody else. Abantu balina okulaba nti oli loyal ne basembera. Obeera disloyal bakudduka. Era bw'okola leero katugeze n'ofumba katugeze ofumba buugi ku kkubo oteekamu kiro ya sukaali emu gwe n'ofuna abantu bangi oba ku kiro n'ogaa kati kanteekemu afu bantu baweze obeera toli loyo eri bakasitoma abo kubanga tolaba basigaza bona abali loyo yawe bajja kujja bulukuka mpolampola. You have to be loyal, you have to be hardworking, you have to look at things the way they are, analyze before acting or speaking. Ekyokusatu olina okukuuma abantu bo mu mbeera yonna naddala mu media. Never togiranga muntu. Okay. Mudra tumaliriza. Abantu bonna bakumanyi ng'omuntu alina eggaali eri solid. Bano abaana bonna bafunidde eggaali. Baga eggaali eri solid. Weeyimirira tewali mulala ayimirirawo era oyimirirawo at your own risk. Ate nga basoyimye oyimirirawo. Ffe tubanga ffe era abo abaana y'eggaali kati nabo bagase ku ggaali. Eggaali they have protection. Bidni Rahman. First protection is God. Idako government. Nakuddako naffe ababatambulirako abatambulako nabo. Yes sir. Yobeera n'abaana nga n'omukola bukwasi ku nasobanga kute ku kigere. Ate batugamba ng'edda omwana bamuzaalira mukamu ambayita mukamu. Naye nga tekiba kituufu. Omanyi n'ogiwolako ku bantu n'ogaa gundi kati kuwozeeko genda ekkuumekokko naawe. Anti waliwo extra tight. Bainaku era webagambamu ng'oli munnaffe era nga tukuggalamu. Naye nga sigamba mu bantu nze nina abantu. They are my friends. Your friends si maganda. Yeah, era nange mbalira mu buliizi omanyi. Tugiremu kooli. I don't command anybody. Okay. Yes. Just to wait abo balira mu buliizi. Kino kigaanya. Yeah. Bone bakola ekyetaagisa. Yes. Ne beera
ate baliwo eddaani wali otubuddeko mu lutalo lwonna abantu nga beekuba wano beekuba naye ababo batiika nti oba eŋŋanga toddayo nga oli mist meat tebaliiko ebyo naawe kati nze ate oŋŋambayo ebyo mbunno simayi wenkweŋŋanga mala labako naye tekyetaagisa nti naye ogamba mbuera kiki tuba tumala labako naye tekyetaagisa tebyetaaga mu bizinesi tebizimba bizinesi naye birina byebibakolera lwakuba tolina bootiisa abalala waliwo abantu bootiisa so babikendeezi be bamanyi gwe kisanyusa akole buli gwe kisanyusa akole ekimusanyusa ekikolera kola oba kujja kufuka kukuba wali bakuba akafaananyi nga kikolera ng'ofukawo ffe tetulina buzibu nga bagasoma ng'oswaza booswaza gwe ng'ofunamu bwe bityo biba kiriya Amen. Ndoza tunatandikirawo omulundi oguddako abadde Mudra the Viral yasayininza abayimbi. My God. Just tugenda kulinda bulinzi kulaba kikigenda mu maaso. With the pen, I agree ekyo yakimala. So kati atandise osayininga nakyo katulabe wagikigukira. Ebinaddako bali kusomako mu byafaayo. Tunuya nnyo gundi oyo. Winnie, soba omutunuulire. Mulaba. Kyagamba mutunuulire nnyo. Kapirike mwamukoledde. Aya bwe yakoledde. Nagwe ziddako. Tunuulire. Abika ekyenyi oba lwaki? Ale mwamulangidde dde empumi talina na mpumi. Naye maama mulina bye muno. Alimba. Alimba. Baliwa. Mungati baliwo wano. Nze kanze. Kama yevi yani omugobye mu house. Nze kanze biki byoyogera sibimanyi byongamba. Oli otya bayira? Ndi fine, how are you? Oli bulungi. Ndi bulungi. Galubini gwe amala zaba bavuzi ba gundi ba sport. Agezaako kumanyira. Endonge gambe. Endongo nungi. Mpozi gwe. Ndi bulungi. Ojo yinize Mudra. Mudra yomu kuba writers betulina mu wanga Uganda wandikidde abayimbi bangi okuliba Vinka okuliba abayimbi bangi kuliko ba Karoka Sita kuliko ba Cindy omujoyininga otya kyekikutanula okujoyininga Mudra okintanula ojoyininga Mudra musajja amanyi okuyimba ate amanyi okuwandiika alina talent etali mu bantu balala be like nga alina tachi zange tachi oyeriwa ebintu byakola byanjawulo ate byawandiika ng'owulira nga mutufu obiwulira mu matu byo biwooma so namwagala olw'ekyo kyali ekyenjawulo ku balala ne munoonya nga just njagala na luyimba naye ye we yalaba nga mutufu kisukka nga naye neetaaga nagamba no come to me come to me come to papa Mudra nga yayogera bwati nawe nogamba daddy let me come papa nga sina gaana ate wakabi wabakuyise oyinza ogaana endonga no gwe wali already oli mu system ng'endongo ogikuba oba otandikidde wa Mudra nze mbadde enkuba endongo yange eyo nga ngipushinga ebintu bitambula bulungi obadde ne manager oba ne management mbadde ne manager bamuyita manager Nuwa manager wa bazabaza okay sajja wa tablo era nkutumiddeko nkwagalanya tetwayombye era tetuwacha no it's like this mu bulungi mwagala nnyo because bibaawo like nogano kangezeeko one but naye nga temwawukanye mbubi era naye nyambako nogenda ku page ze am posting everywhere tukyali wamba tetunakwe kutuya ddala nti ovuddeyo nenga tugeza kulaba nga ewalemereddwa onankwatirako nga n'ogijjaali olina oluyimba ne Mudra oluyimba ne Mudra baluyita koona ekigoma kikone koona
Ngamba nkukyankalanya nga bilo welabide ng'otandika nga bifo onkwatako n'emmera n'olutiko gaavu yonse nkuba nga nguliko yeeyo n'essajja lino wala yonsesa yes n'ebisingawo awo ogenda biwulira ebisingawo nga ki kuba ndi mubi akundabira wano ndi mubi gwe funa akadde yenda ku ku YouTube teka mu Karo Sky olye music wangu kuva gwe nasooka okola paka ne wendi okyoba omanya n'abali eri waggulu batidde nga baani sijja ba mention nga bajja kunteekako embeera bajja kisinzaawo bajja kisussa batandise dda but bajja kisussa oba bajja kutegeera nti nabaguddemu kati nefudde effala anti kasagala boogera kwaye n'aboogera bajja kujjayo emimwa bategeere omanye omulabe wo omumanya oba wotegeera kusongamu omumwa tomubuukira mugaa gunakutegeeda tomugamba gwe wefuula effala genda mu maaso ajja kukola mpola mpola ni kasita omulaga nti nawe wakitegedde awaga kasita yantegedde kamulumbire ddala biki byosuubira mu Mudra gwe okumujoyina biki byomusuubiramu nga ekisookera ddala music mulungi kubanga amanyi okuwandiika ekyo kyensinga kubanga tisisuubira nti agenda kumpa kolaba eziwera 10 oba 3 wabula music mulungi nange nyimbe olaba nze nga bwe nkugambye nti bufuna akadde genda ku YouTube channel tekamu Karo Sky ojja kundaba manyi okuyimba nina amadoboozi gonna nsobola okuyimba buli style naye ekizibu ekibaddewo maybe abantu betubeeramu azini abatuwandiikira alusinga si balungi kati niwesanga ng'oteekamu music oluyimba muteekamu ssente zo ne lugana otambula olw'okuba nti music si mulungi okiraba so kati wentuuse ku master waki wa pen kitegeeza bwe kyenaafulumya kigenda kuba bakiwa amatu olw'ensonga kirungi kati mukuba kulumya abadduka mama Kale batuyiwamu obusimu gwe obuuza boss ajja kugamba. Mati kati mwana kiki ali mwana olesa akawala mwana kayimba munganze kawala kuyingirira kintu kyaffe ffe tetuyimbanga mmwe tuyimbanga ffe era naffe twaze kukola ki batidde totidde kalo lw'abayimbi bawala kati lwe tuzze tubadde mu lw'abasajja katuze mu lw'abawala no basanga eyo atugenze kukoona mande tokuba mama ino zirwanyisa zire bako ino funya ebiko tokuba tomukuba naye ffe baze kuba tuyitawo era tumala lero amala okuyitawo ne badduka ewalala ffe nga tukuba mpola mpola naye era lujja kumala olukole ki luwaganye ebintu by'okugira omuntu aleme mu kuba nnyimba byakoma mama nyabo tebisobola koma ningulu nekibawalanya mumwaze kukola lwaki baba twaze kukola naye olusi tusanga abantu abamu nga balina embeera ku bannaabwe ate ne bagiteeka ne kufa abaana abajja obuzi abazeeyo obuzi kati abakuba alina embeera ku munne kati naawe gwaleesi nakola ki nagigatta abalala just olw'okuba eddoboozi lyo okikubyenga lwaki oba omukopi ate mba mukopye mpulira nga bwenjogera era bwengenda okukikuba wali just ebintu zange simanyi lwaki byekola okisiga siyimbanga gundi gwegenda owuliza music wange wanjawulo naye just olw'okuba nti bulijjo gy'oli ng'okuba nga tebakuwulira so kati ovuddeyo gyeyo obwenyi ne batandika okugamba nti akola ki ninga ate nvudde mabega nga sikumanyi nga nkuba byange kati ate eddoboozi lyange nga lisigadde lyerimu kubanga okuva ku lumbe olwasooka paka olusembeeyo nnyimba kyekyo kati gwe ŋŋamba otya
nti ate nnyimba nga ggwe ogwo osobola okuyimba nga Bebe Cool osobola okera ku makya noga akanyimbe nga Bebe Cool ddoboozi liryo tosobola kuyimba nga Bebe Cool nange nnyimba nga nze like because oli musajja kati gwe soyimba ng'omukyala era musajja asigala musajja ati ekyo kyenjayo okugamba nti tosobola yimba nga gundi olina kuyimba nga gwe omuntu yes just bali we bakiteekawo gundi afaanana gundi kati nze olwaleero Henry mbadde ku Galaxy ngambye nfaanana simanya Aroma simumanyi walayi bangamba mufaanana omuwala simumanyi nze bulijjo banfaananya muntu mulala mbukalo kasiita olwaleero Henry yangambye nfaanana Aroma mbwe era bw'abadda distance abadde amanyiro Aroma yazze nange okusoma nemanya ate mundu ayalesa Aroma ayagala kuba Aroma yaliko mu TNS wa Jeff ningamba ate yabbiye muntu wa TNS olwokuba babbowe nange simanyi Aroma munonye simumanyi tomuwulyanga nako bamungambye awo mu mmotoka naye njagala musakingako mulabe ayina kulabo ne ba B2C abadde mu TNS abadde nenaga mutu leero kale yakosa Aroma yali okusoka basoka bali bamuyita Bridget Shine n'akyusa naye yetuuma Aroma agamanya abiri gomito gawulyangako sinano erimu kitegeeza ayina okukola ennyo sijja kwogera bwentu kubanga ti mwe mumumanyi nenze simumanyize ng'omuntu ate ate gwoli muyimbi watu banyi muyimbi muno kitegeeza ayina okukola ennyo sikyogedde siwe ngambye naye nga maybe babiŋŋamba nga naye owuŋŋambye nti mufaanana Aroma so nange simanyi nze simanyi nange mbiwulya mu bantu I don't know Aroma ngenda kunoonya twin sister wange oyo nedda gwe okyogedde oki nedda bwe kasita omumanyi nze ndi muyimbi naye yeetaaga omumanya competition eri mu gundi ogenda gikwasaganya oti wakati eri mu music not only music kuba the industry ina space ya buli omu kyokola ekikwisawo kyekikwisawo n'ekisinziira mu oli kati oli mu house ya Mudra already bosi muyimbi mulimu omuyimbi omulala naawe olimu ng'omuyimbi oli waŋŋambye tomumanyiye aliwa yena Vianney balirawe kali kadde kakudyo mbadde nteekawo mbera Vianney nga wansasage oyo musudi yanga Vianney tuli abawala babiri n'omulenzi omu maybe abalala banaatweyungako nenga kyekyo kiriwo competition egenda bawo ne bano benkola nabo azini okwepindamu biki bibaamu naye olina kwefuga n'omanya ne mutuula ne muteesa tikatukole kino n'okuma ekyo kyabateeseza kuba bosi waba agambye kiba kyekyo ye yateesa yalaba kiki ekyetaagisa ayinza okulaba nga nze ate si oba kale oluyimba lwange lukoze nnyo abantu bantegedde okusinga ye naga kankwate kwoli era mba nkafunyeemu akatono naye era bwe tuba tutambula nga ttiimu era baba bandaba feesi yange era still ebyo ebintu bibaamu naye ye just mulina kuba nga mukkaanya ng'abantu n'omutegeera n'akutegeera ekyo nkitegeera nawe nkugamba ebibaamu naye kuguma nakukola ki kuteesaganya yes baka kiboyina Mudra oluvannyuma lw'okusayininga biki ebyo byonna bibyo baka kibomuwa obubaka obw'okunsayininga biki azin kyenkutira Mudra ki ekintu kimu buteefuulira side kubanga ffenna twaze nga twetaaga okuba ki basita ffenna tetulina ndowooza y'emu
eneeyisa ya njawulo, embeera za njawulo, buli kimu kya njawulo. Ate sigamba nti tuli baganda be nti kano kasisita kanyina okukafiirako, ffenna twazze nga twagala ndongo, endongo ekole ki etambule. So akube nga teyeesuulira sayidi, akole kyalina okukola mu butuufu bwakyo, music atambule. Kuba kintu kumanaginga abantu abasukka mu omu si kyangu. Okitegeera, olaba ne bw'ozaala abaana nga bandaayo, kizibu okubalansinga egundi. Sinnatya nkugereza just ngezaako ongambe nsindika obubaka gyali sitidde ngezaako musindikira bubaka mbuyatiddemu osala gw'obiŋŋambye mbyogere. So ndi mu kusindika bubaka eri mudra nti okumanaginga abantu asukka mu omu si kyangu, ate era si kyangu kubalansinga ebintu, naye agezeeko nga bikikola ki, kubanga ffenna twazze kola ki kuyimba. So teyesu ya sayidi akole kyalina. House yeeriwa gy'abeera omukulu nedda mukwano nyine wange. Omuntu ki? Omuntu angwa miguwa. Omuntu waali. Tagirenga oludeebo ogundi simanyi biki natandika okomplaining omayo nabyo relationship zitta career z'abayimbi naddala mu abakazi. Kituufu. Naye nga ndowooza sikulimbye, nagamba kansooke mbireke nsooke nkuba omuziki kubanga abasajja abawaamu stress, ekyo kyamazima sijja kukisa. Wali oli ali eri ebbali but akatonotono atali serious. Olina kuteekamu ng'ozeemu ofunyemu ekibeera. Omusajja anti abaawo mulina omu babiri. Nze nsobola omu abangi sibasobola. Ng'oli munafu. Kati sisobola gabanya basajja bangi. Abakubazituwa bo bakola bati. Balina ensonga zaabwe nga bo. Maybe balina ekintu wansi ekibasiiwa. Balina ekintu. Nze sikirina. Ekyo twasooka okugema. Naye nga wakirina. Mutima mukakkamu. Ogwange gwate. Bakuyita kutebeigana.